Kati amanya gange bampita Kenny Mugalu naye nga mmanyikiddwa nnyo nga Ice Kenny da stylist. Ice Kenny wali muyimbi ebyokuyimba wabiponda okotya? Ne kituufu nali muyimbi era nga nyimba nga Butidda berero liringa Butidda obulamu bwakachoko kano debete Lady Fiona nzikiriza naye obulamu bwange nabukyusa nenkwata mulimu gwa saloon. Kirabika kwe kwali okuyitibwa kwange. Music kirabika tekwali kuyitibwa kwange. So okuyitibwa kwange bwe kwatuuka n'ensalawo n'engende eyo gye bampitamu Mukama gye yantegekera okukolera. Awe tuddako mabega ku music. Ogamba oyo music gw'oyimbye wali oyimba kika ki? Nali nkubaraga. Bayimbi ki b'ogamba nti ebiseera ebyo mwaliwo mu kaseera ako mwayimbira ezo ennyimba? Ebyo biseera waliwo abaana waliwo ba Hildamani, Toolman, Aziz, Azion, baana baali bangi nnyo. Baali bangi nnyo sobola bamenya ne mbamalayo. Ba General Zamba, bangi. Nga gye gyalinga emirembe gyamu ekyo. Gwe mugigi gwe twajja nabo. Bakenzo gwe mugigi gwe twajja nabo. David Rutalo. Ebiseera byakapapaala. Daubedi Mazongo teyasooka awo. Omuntu ayinza okuba nga ali eri yeebuuza akuwulira naye tamanyi gwe ki ekyakusikiriza okubeera ng'oyingira industry ebiseera ebyo ebya music? Nze ekyansikiriza nga nze nalaba nnyo ennyimba music w'abazungu abo nga mulaba nnyo kati nga ndaba life yaabwe gye balimu nenjegomba kati nenjagala ntambule nga bwe baali batambula kwegamba nentandika okuyimba nange mbeerenga bomba faanane. So kye kyanyingiza mu music kwali kwegomba bazungu abo. Naye kati bwe nakibeeramu ebbanga ate already nensoma nakino ekyokukola enviri z'abakyala mu saloon. So nentandikira ddala okubeera nga ate kino kimpeyinga okusinga music. That's why nasalawo nengenda mu kyenviri kino. Kati nakola saloon yange y'amaanyi nnyo mu Kampala. Mpangudde za award Eastern Central Africa Asifa award. Nkoze essomero erisomesa abaana ebyenviiri. Wetwogera ku music omanyi abantu music onateekika process step by step. Twogera ku muwandiisi twogera akoze oluyimba olwo mu studio ne lufuluma. Sometimes akola oluyimba olwo si yalumaliza ne wabaawo ata amastaringa audio n'afuluma oba oluyimba okufuluma. Egwe ebiseera ebyo wakozesanga ni producer eyaliko ebiseera ebyo? Bali bamuyita Kiwuwa. Nakozesa Kiwuwa. Nasooka kukozesa Washington mu Dream Studio. Then nendyoka nzira ku Kiwuwa. Ennyimba 3 zonna zo mentioninze producer bali babiri bokaboka abazikola? Waliwo omulala eyakola oluyimba gayo bamuyita Isaac yakola oluyimba lwa Tinatine. Gwe nasooka okukolerako ayo naye yankolerako si gwe nasooka naye yankolerako waliwo oluyimba lwe yankolerako. Naye Washington yankolerako, Kiwuwa yankolerako, noyo Isaac. Kiwuwa yakola luyimba ki? Kiwuwa yakola Butidda ne Debete. Washington yakola Farida. Wetwogera mu music industry abayimbi bangi abamu abeetamye omulimu guno ogw'okuyimba nga bagamba nti mulimu okusomozebwa kungi okw'enjawulo. Gwe kusomozeswa ki okuwasanga mu process eyo y'okubanga nti oli mu kuyimba? Nze ebyokusomoza kwe nafuna nga ekisooka nti studio oba lwakuba ebiseera byaffe zaali ntono kati nga bw'ogenda n'osasula okuyimba bayinza okukugamba nti ojja kuyimba oluvannyuma lwa weeks 2 kati ate n'otuukayo ate nga waliwo omunene ayimba kati ate ne bagamba ne bakwongerayo ne bagenda nga bakwongerayo okwegamba oluusi n'otuuka olunaku lwe bakuwadde n'otuukawo nga bali bize n'obeerawo mu studio ne weebaka ne bagamba bagenda ku recordinga kiro nga ssaawa 5 kati ne weebaka 5 6 7 8 ne bakuzuukusa ku 8 gwe izuukuka zuukuka voicing kati bambi n'ozuukuka wenna oba kujje mutulawo ku kapeti weweebase kati n'otandika okuyimba nga wenna olimu n'otulo bannange
ekyokusomoza kwali kw'amaanyi nnyo n'ekirala okutambuza music eyo ku radio ne TV kyabeeranga kizibu nnyo nga buli wootuuka tekiba kyangu. Mu mbeera y'emu music amaze ofuluma wafunanga ku bivulu abayita ogenda okuperforminga oba tolina kivulu kyonna kyewala opafominzeko okutuuka natambulanga nnyo mu bivulu nagendera ddala twakubanga zituwa. Ebiseera ebyo babapangisanga nga mmeka? 2, 3, 15 naye mu kaseera kano obwozoogera olaba nga ntono naye mu biseera ebyo nze ku saidi yange zaali zimmala. Music omuvuddemu otandise bizinensi ey'enviiri omuvudde gyalinga emyaka mu mwaka ki ogwo wogamba nti kati music muvuddemu kangende njiga ebyenviiri gwemba? Nedda ebyenviiri nali nnyimba nga bwe mbikola naye kati mu 2010 ebyenviiri bino ne bitaking over kwegamba ne bimpamba kati awo nemba nga budde bwa saloon si kyabulina so nensalawo nenkola ki nengenda nakino ekimpambye. Nga tumaliriza bubaka ki bwoyinza okuwa eri naddala abali eyo ababegomba emirimu gye mukola n'abo abegomba okuyimba? Manyi ebiseera ebisinga omuntu alaba omuyimbi ku TV amuwulira ku radio naye nga tamanyi kusomozebwa kikwayitamu oba oluusi tamanyi namaanyi ki gateekamu okutuuka omuntu okumwegomba. Magezi kikoyinza omuwa oli yenna alowooza okuba nga agamba nti nange njagala kubeera nga gundi njagala kuyimba? neyanzege amagezi gempa abawuliriza radio eno eŋŋanzi mbagamba nti mubeere nga mulemerako ekintu kyonna kyonna kyoyagala kiremereko. Bw'olabanga ekintu ng'okikola nga kigaana ng'okikola nga kikusumbuwa manya nti awo we wali obuwanguzi. N'ekintu kyokola nga kyanguwa nga kikkiriza nga kyanguwa ekyo kiba era kigenda kugwa mangu era kibeera tekigenda kugasa. Naye buli lw'osanga obuzibu bwonna mu kintu kyonna lemerako fuba okulaba ng'olemerako kubanga obuwanguzi bwonna buli mabega wa bulumi. So babeere nga babeera abagumiikiriza balemereko nnyo basobole okutuuka ku buwanguzi. Ekyokubiri babeere nga abalina abaana baabwe abali awaka babatwale babayigiriza emirimu gy'ebyemikono. Nze kati nakola essomero Isken School of Beauty nsomesa abaana babayitwale mu masomero ne bwe bati batutte wange mu masomero gonna babasomese emirimu gy'ebyemikono nti omwana gwowadde omulimu gw'ebyemikono tasobola kusula njala oba omuwadde obugagga okusinga omulekera ekibanja kyanaatunda n'agulamu bodaboda. Akasembayo kano oli tiimu ki? Tiimu iPhone, tiimu Nokia? Because munange enyimba zo ziraga side gyogwa. Kakati bannange ombuuzizza ekibuuzo naye nga nze amazima gali nti essimu gye nasooka okukwata mu bulamu bwange yali Nokia. Nasooka kukwata Nokia mu bulamu bwange. So n'okomeekereza ng'otugamba nti nasooka kukwata Nokia mu bulamu bwange. Obukozi tezisobola kusukka wano nze ambassador wa Kabi Ice ayogedde ekituufu ekinyusi kiri nti tiimu ate Nokia ewangaza omuliro. Nze ambassador wa Kabi mubeere bulungi.